mwegendereze nnyo bye bagenda okwogera. Nkiddamu enkya lunaku lwa Monday bagenda kukola press conference naye mulindire bagenda okwogera. Mugenda kuba TV muzibeere wala n'essimu ziteeke nga muzirabira mu distance. Kubanga kye bagenda okwogera kiyinza okwewuunyisa. Bonna I can confirm to you bonna abali mu diaspora n'abali e Uganda. Bonna bagambye ku luno twayokyezza ba boy no excuse tuna kye tugenda kwogera. Era basala ntoto okulaba ngije bagenda okukolamu ekintu ekyo. Nenga bo okwocha bayokyezza ne bamazaawo. Lwaki bayokyezza? One. Nakugamba okujja omuntu mu kyalo kyangu nnyo ne mujjamu ekyalo si kyangu. Bali abantu beerabira nnyo gye bavudde. Ne balowooza nti ensi tetegeera. Kati baategedde bayokyezza. Kyovula bakodde post ne bagamba bannaye poliisi ya Uganda nga musirise nnyo mufumba ki? Data yabaweddeko tubasondere oba kubanga ensonga eziriwo zonna zaakoleddwa mu ggulu site mu Uganda so si mu ggulu ewa Mukama Katonda. Mulina abasasi ba poliisi babadde batambula nammwe, mulinayo TV zammwe zadde ziraba kiki kimusiriikiridde, kumbe basajja bayokyeza tebasigaliza wadde n'ekimu. Kyovula tekuli muntu n'omu asobola kukola ki? Asobola kwogera. Kati awo tuvuddewo, kati buno bwe bakamujja kusindikira abakungu bano. One. Amanya gange nzerombuye. Ndi muna Uganda atali mu kubusibwa busibira yagala eggwanga lyange. Nga n'ekyenkola kiri mu ssemateeka wa Uganda. Ampeebwa okuva olunaku lwenzaalibwa mpaka olunaku lwenzikirira e Magombe. Ndi musajja akaddugala asibuka ku lukalu lwa Africa naddala mu kibuga Kampala oba mwenzaalibwa era nga nkulidde mu Buganda era mwendifiira tebagenda kunziika walala. Sirina buzibu na muddugavu yenna naye obuzibu mbulina n'oyo yenna ayagala ate okunfuula nze momboze mu nsi yange. Tugaba ebiseera ebisinga nti obutayiga kiba kibi nnyo era ebyafe biddiŋŋana lwakuba nti abantu abasinga obungi tebayiga. Era omugenzi Jimmy Katumba eyali mu Ebonz yagaa nti abantu lwaki tebayiga ekintu ky'olina lwaki okizanyisa. Bwe kimala ne kikuvaako ate olwo ne wejjusa nti singa nakikwata bulungi nyine ng'obudde bugenze. Njala tegeeza bannayuganda mwenna ebigambo byange ne mbiwulire bulungi nnyo. Olunaku lwajjo nakoze akatambi n'enkata nze byange sibikolamu edit kuba nze musasi nze mwogezi nze nga soma ate nze nga weereza nze nga saasaanya. Olunaku lwajjo nakoze video ne ŋŋamba Yoseriti Bahabulwa ne mutabani w'omuhoozi Kanyuga basaako n'ekisawo Vuga Jenosali Musa ne mugamba nti baba waana okudduka watu temuyita mupangisa. Ne mumala mumiza Kyagulanyi omusu. Kino kijja kuleetera generation z'Abanyarwanda zonna mu Uganda oba wajja mu 1940 oba 3 currently muyinza okuba ejja okuba enkomerero yammwe. Abantu bangi bannumye mu inbox bangamba kiwayogedde kituufu naye bw'obigamba tebategeera. Konze sifa ku muntu atategeera. Kijja kuba ku recording abyogedde. Lwaki? Kiringa omusajja omwenzi oba kiringa ng'omukazi ataabuulirwa nga ye bulidde ajja ddibeeramu kubanga empisa ze zibanfuna bana abantu bwe bali. Wattu obutayiga kibi nnyo. Bana abantu yesonga lwaki byaffe balaga tebasobola kutuula wansi ne babeera lwaki tebayiga. Buno bakanjala busindikira mwenna gomanyi nti oli Munyarwanda soogera ku Munnayuganda njogera ku Munyarwanda. One. Nyandi Yoseriti Bahabulwa ye mastermind wa 1994 genocide. Yoseriti Bahabulwa Museveni ye yateekateeka ekitta abantu mu Rwanda ekyatwala miliyoni 2 ez'Abanyarwanda. Yoseriti Bahabulwa mu myaka gy'ekinaana yateekateeka okuttibwa kw'Abaganda obukadde 2 mu Luweero. Omuntu y'omu yali mu kutirimbula bannayuganda n'okubatulugunya n'okukola ebikolobero bino. Era mwe mutudde musirise temusobola kugamba ku musajja oyo nti bannange ebintu byemukola bijja tuleetera obuzibu. Kuba mbadde mufunye obutuuliro naye musirise nammwe. Nze nabagambye nti ensobi Museveni gy'agenda okukola esembayo ne banne kwe kwegeza mu kutta Kyagulanyi eyo tejja kuba kubuuza. Kijja kutwaliramu n'alumanya ne Ssaalumanya kuba temwagala kwogera. Ffe wano mutula bulungi nnyo nti Munnayuganda yenna bw'akola ensobi tuve tumugamba nti gundi yabadde ensobi. Wano wabeera Omuganda yenna ng'akoze ensobi tumuluma tumugamba eno yabadde ensobi. Ne mmwe abeeyita Abanyarwanda ng'ate muli mu Uganda Museveni ng'akola ebikolwa by'okutta abantu bannansi ne musiika. Bw'anaakola ensobi n'atta Kyagulanyi kigenda twala n'alumanya ne Ssaalumanya. Jjukira ffe tetuva waffe. Ffe tusigalawo tetuvaawo. Mwe mulina okufuluma so si ffe. Kati mbatege bwe mutavaayo kondeminga bikolwa bya Museveni asigazizza ennaku mpawe kaaga nga mwe muli baana bato bavubuka bato abakyalina emyaka 4 5 mu maaso
ku musajja asigazizza ennaku entono ennyo eyo nsobi nnene guno omulanga ngubakubira mwenna ffenna tuli baddugavu naye ekintu kyonna kitokota mu kiraba mwe temulowooza nti akatabango kakaaga mu Rwanda mu 94 tekatandika nga bino biraba mwe temulowooza nti ekitta bantu ekyali mu Luweero tekyatandika nga bantu bakiraba Museveni ebintu byakola ne banne bye bigenda okuviirako okutabanguka mu bulweko emirembe wantu wonna nenga akikola olw'okuba nti balina arrogance nyongera okukubuza bannayuganda omulanga tusigale nga tulikaamu mpaka olunaku lw'okulonda nkubiriza abannayuganda mwenna tusigale nga tulikaamu mpaka olunaku lw'okulonda lwaki tojja genda kubanja wootaakoze bagenda tukola ebikolobero bingi nnyo ne tusigale nga tulikaamu mpaka olunaku lw'okulonda lwaki kizibu nnyo genda mu kkooti okuwomusanga tolina bujulizi kizibu nnyo genda okubanja wootaakoze kizibu nnyo okweŋŋanga ogenda lutalo nga tolina kkoozi essaawa zino bino twabisuula ebyokutulugunya n'okuwamba abantu naye buli omu asiriise kyamulengesera mbw eryensenge nga bano bakola effujjo ŋŋenda basaba buli kikolobero kyonna ekikolebwa tukiina mu archive olunaku lwalero ŋŋenze ku mutimbagano gwa YouTube nenzijjayo vidiyo eya the brilliant genocide nga bonna essaawa zino abali mu kimu ne Museveni be baali mu kuwa obujulizi ku ngeri Museveni gye yattamu abantu b'omu mambuka video kweri ku peegi zange eya Kajubi Fred 2 eya LBS TV n'ey'amannya Lumbuye Fred video kwezi mugende mugirabe mugisharinge mulyoke mmanye nti bano abasajja kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo bonna be bamu tebakyuka bayinza okujja ne bakusiigira akazigo naye nga balina ekintu kirala nnyo n'olwekyo ngenda kutegeeza muveeyo mukondeminga obikolo bya Museveni bannayuganda si nte bannayuganda baagala emirembe omuntu akuvuganya tateekeddwa kuttibwa era omuntu akuvuga tateekeddwa kusibibwa eyo Uganda yaffe temugenda tumanyire mu nsi yaffe mugifuule ekitagasa mwayokyeza kyamaze akatambi katandise awambadde mpita Wiisi sharing a video katandike bwete onakurajjo bwe nakoze video nabagambye buterevu ne bagamba bana abantu nabasoma balina mu masters the PhD nasoma mu 7 ne group yo balina masters ne PhD lwaki abadde ku video yange gyo nabagambye bwe mulabye abadde eggulu ne mbagamba commandant ya commandinze ebintu byonna teyabadde mubali abasirikale bonna ne mbagamba yabadde oyo guy eyadde yeesibya akakookolo kubayita kankiriho ulira amanya kankiriko nabagamba yabadde commandant abadde kuviranga nti lero mbu ebintu bino nabitegeera atya bugenzo kera ku macha nga gwe nabagambye oyo guy ali kulanka ki nabagambye jjo ayabadde commanding ekintu kyonna yabadde ne mbagamba n'abasajja balina ekizibu kimu olw'okuba nti bali mu occupation baddira abaana baabwe ne babaleeta bacommanding ba senior citizens abali ku lanka eza waggulu bugenza okukyanga kye nabagambye kiri ki kankiriho lieutenant mu ggye lya SFC naye ate alina amannya amala ameekusifu ndowooza mugalabye alina amannya amala ameekusifu ndowooza mugalabye ndoza mugala amanya ina amanya amala ameekusifu nenga wa SFC jobe namaze okubagamba ebigambo bye ne mbagamba ekintu kino Sali yakitaddemu almost 4 billion Ugandan shillings abalumbuyo bakati anywa amazzi kigagano genywa nywa amazzi bagayita abundant tegali muwadde ekintu kyonna bugenzo okukya monitor ekubye eki bugenzo okukyanga monitor ekubye eki nti Sali spends billions to interrupt to disrupt Bob Wine's rally in what? In Guru. Bugenzo kuchanga chechiriko. Yiyo wamazo kusasula se nakole fujoli nadde egundi nadda wane Luweero enamunkekera nefulanga taliwo mbutaliwo tabitegera kumba yamazo kusasula. Nembagamba nti the most dangerous human being mu Uganda gomotamanyi iye Jeno Sali Musarakanda naho.
Sinabawa information hola njagala kutte essimu eno. Njagala kutte essimu eno. Essimu eno. Mudakiika ngina mu dakiika 3 nga sinata information. Muli omwami ono byabagamba tusibule information kuba na information nyingi. Nabagambye nti omuntu asinga okubeera omubi era omukyamu ye Salimu Salaka ndanaho tewali mulala wabula Seruganda nabagambye nti omuntu asinga okubeera omubi era omukyamu. Nsebo nkusaba osooka ejjeko essimu oba ojjeko TV ompe dakiika mbadde nkusaba ojjeko TV oba essimu ompe dakiika 5 onyonyola abantu Salimu Sale yaani then nsumula information ense kuwuliriza dakiika 5 zenkuwadde Salimu Sale strictly banange munayo. Alo ense kuwulira sebo genda maaso owulira sebo mpulira n'abantu bawulira Bannayuganda njagala nnyo mbalamusiza nnyo mwena abali ku mukutu n'abo bonna abawulira buli ngeri yonna abali mu nsi eza buli ngeri yonna. Amanya Brigadier Sabata Kazinja nayingira mu nsiko mu 1981 okuva eruwero naye kumanya lwemanyi Salimu Sale Musale George akafanaho temuli mu mage ga Uganda gonna amusinga bubi nga kwotadde n'obubbi abba buli kintu kyonna n'akireka ng'akibbye era mu nsiko y'omu ku baali obulamu bwe buli kwetoloola mu kuti yaleeta ne idea ey'okugenda ng'amenyaamenya amabanka okubba ssente z'Abannayuganda okubba ebintu by'Abannayuganda mu bifuge ate nga wafutwa amutemu. Kyova olaba ekisooka kya byonna njagala okusiba ekinusu nti Kagame General Kagame President w'e Rwanda tebakolagana n'akamu ne Salimu Sale olw'ensonga y'obubbi. Salimu Sale ekyaba kyawaganya kubba buli kaalabye n'akabba era nga yamulipoti nga buterevu nti yabbye kino Salimu Sale akoze bw'ati ensonga yabaleetera obutakolagana n'akamu ak'ettaka. Mutemu musi abaana muti buli omu yalinga yeeyunira Salimu Sale nga bw'ali omusajja omulungi ennyo. Ngende wa Salimu Sale nyambe kino ngende wa Salimu Sale nyambe kiri ng'okugenda mu nsiko okugamba Salimu Sale oyagala okugenda oli mulwadde nnyo tosobola kumalako oba oyina ebizibu by'oyagala okukola bakugamba Salimu Sale commandant. Salimu Sale nga ayina ekkubo lye bakugamba nti oyagala kugenda kujjanjaba nti yekwataawo ng'owedde kakumbi ku mutwe kwata wano yita wano gentya tujja bw'omala okutereera ojja kukomawo oyo ng'ogenze. Abaganda bonna abaali abasajja abamutawaana abalwanyi bonna nga kwotadde ne Kasirye eggwanga nga tabaagala naye nga abakumamu okubajjamu information ate nga obuzibu bw'abo abasajja Salimu Sale yeerimba mbu yalwana baabeeranga nga bolaba namunswa olutalo bwe lubaluse yasindikayo bantu mugende wano mujje tugende bwe batuka mu koona ng'aweta ekkoona ye nga mwe mugenda nga bakuba mbattammwe nga batta emmese abbye buli kalungi ka Uganda konna n'akamalawo nga batuula mu nsiko mu kuteesa ne bateesa ne bagamba afande Sale yajja tutaasa ku kino ekibaddewo ne bwekino olukiiko ne lutuula miti. Salimu Sale oyo yatuulanga ne musitalo komanda bamuyita ne bagamba n'omusango ogundi guwaziza jagalo tuwulire kino na kino najja neyeyogerako nagamba afande nze ndi muntu wenti ndi muntu mulaba otuula n'oyogera nabo bulungi nnyo n'aseka bw'okuba ekkoona ne bagamba wumbwa kwenda wuwa wuyo damu statement eyo bagiranga kugenda n'olipotinga nti afande nekuba namuna hivyo nkoze bwenti nze njagala nnyo okulwana era ndi mulwanyi w'amaanyi sinkola bwenti weyogerako omusajja atoloza nti obategeereza ekituufu olwabavangamu twayingiranga mu nsiisira bwe batuula komiti hali komandi erimu kusale kuliko Rwigema kuliko Museveni naye oluusi bwe yabanga alabise ng'abasajja abo ojja ne weeyogerako ne weetonda n'okola ki olufuluma tenti oti wumbwa kwenda wuwa uwa huyo
All right. Tweyanziza nnyo zeddakiika 5 kuba n'obutobutobu. Tebalinaako kantu konna ke baali bakozesa ebintu bya Uganda. Olaba omuzungu waliwo omusajja omuzungu Omungereza yagamba muwe ddiiro okusaplayinga Uganda. Kyeyamukola yamugamba sooka ompe benzi yeeyo ngitwale. Omusajja n'amugamba tetunaba nakola business ate gweoyagala emmotoka nti yenze ngenda kutwala wa Museveni buli kimu gya kifuna ojja kusaplayinga naye nze emmotoka yo ngitudde. Ettaka ly'Abannayuganda abaana abasinga abeeruweero abayingira mu nsiko abaalina famire zaabwe bonna baabeetegeeza ne bawala abasalimusali n'abagaba batte. Bano amagye ga Kayiira 35th Battalion gye baakunganyiza e Mubende twala eggulu babagamba mugende musanyewo abakyoli n'abalango bonna ne bagaana bakamanda baabwe ne bagamba tetusobola kutta Bannayuganda baffe bwereere. Omanyi kye yakola yabasindikira battalions endala ne zibba amagye ga Kayiira mpaka amasasi bwe gaggwako n'agendayo mu helicopter n'abagamba aduyi abakubye ennyo ngenda kubayamba kati tuleete amasasi. Yagenda n'ajjamu abantu be yali abasizeemu genda obbaketta n'abuuka helicopter. That was the last. Baakuba amagye mpaka lwe bagasaanyawo abaali 88 wasigala abantu nga 13 ate abo nabo ne bagenda nga babattira mu kkubo emmotoka bya cooperative baasabanga amazzi ng'ennyonta ebatta ne babawaamu bisikiti baatuusa mirambo gagizimbi ne basuula mu mugga. Salimusale mu kukuta Bannayuganda nambeemu ate mutemu nnyo era ekimwadduse eggulu ate ekimunoonyesa amagye ekimunoonyesa Salimusale kyamuteekesa kyona ekintu kimu. Salimusale yalagira batandika okuwamba n'okutta ba diplomat mu Uganda mu lutalo. Repeat that statement again. Emunoonyesesa eyamuteekesaako ku ICC yatowa order mu kulwana olutalo nti bagende nga batimbula ba diplomat. Tweyanza nnyo ssebo. Kale. Ekyo nadde njagala mu confirming ndoza mukitegedde bulungi nnyo kati olwaliro kati omwami oyo officially yayokyezza abadde yeekuumye nnyo mu bantu batamumanyi nga yeekwese nnyo ng'alaga abantu nti mulungi nnyo kati yeeyambudde officially ku bintu ebibadde eggulu n'ebibadde bijja bikolebwa. Wenjagadde okuyisaawo awo tusimbule vidiyo yatuleese olwaleero era katandikire mu kitabo wano bulungi nnyo ensi ewulire bulungi nnyo. Alright. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu okulamusiza kanswenti oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo mmanyi oli mukoowa ate n'enkya ogenda kubwoyolekera. Nsaba nkutegeeza ebintu bino wammanga nti ekibiina ekigatta bannaddiini mu Uganda ekya Inter-Religious Council of Uganda mbu nabo bateekateeka okutegeka okuwanyisiganya ebirowoozo kw'abakulembeze mu wiiki entono nnyo okuva kati era kukisuubirizibwa nti okuteesa kuno kuyinza okubeera ku Speak Resort emunyonyo naye ng'okusinga batagetinze ggwe Museveni abeereyo musinkane bumwekwate mu ngalo. Naye mu kino kiri nti abantu bano bafandingibwa Nyandi Osofeeri era babeera mu makanisa gaabwe ne mu meeting ez'enjawulo bakampeyingira Museveni. Okusinziira ku kyemmayinde kyentegeddeko Mr. President oba toli mu bwangu fe debate y'Abannayuganda eyoganic yaggwa eyali ku NTV eno ya Museveni ne baddiira banne nyongera okujjukiza tutene abanaddini mu Uganda tuna baddiirers so okuwala ebinaddirira olw'ensonga tukwagala nnyo ngenda kukusaba n'obuwombeefu nganze togeza no receiving ebbaluwa yonna egamba nti ogenda ku debate egenda okubeera emunyonyo eya Inter-Religious Council of Uganda olw'ensonga kampeyini eziwedde 221 tewali yakondeminga kutta bantu kiwamba bantu nakubba kalulu 221 bennyini tekuli yavuddeyo kondeminga kukwatibwa kw'abantu okuttibwa kw'abantu okuwambibwa kw'abantu n'ebigenda mu maaso bikolobera Museveni byakola kati kiki essaawa zino ekibagamba nti bagenda teeka presidential debate mu wiiki nga 3 okuva kati oba 4 nti bategeke musinkane Museveni. Mr. President ngenda kusaba fe gye tuyita organic debate y'Abannayuganda yaggwa bana basajja okuli Kayanja bana basajja okuli Ssenyonga bana basajja okuli oli omupya ng'ekisumuluzo kya Kabuyonjo ono Munyarwanda ono simanya ani ono w'omundeeba oyo mukama wange nkusaba togenda kubanga kye bategeka kinene nnyo. Mr. President nkusabye n'obuwombeefu organic debate yaffe yagwa kweni TV togeza n'ogenda kwene y'abantu ba Inter-Religious Dealers Association omuli bakazimba n'abantu abala kubanga kye baagala babalaka ssente jjukira
debate eno yali esose kubeerako program ey'okutandika okubuuza ebibuuzo ku bisiyanga. Do you copy that, Mr. President? Yensonga lwaki Speaker Anita Among buli lwale gyabeerako alifalinga ku national platform nti basiyazi n'abalala kati ne debate eno egenda nnyo kubensinga ku international relations naye ng'era tageti yabe kukubuuza gwe ekibuuzo ekikwasaganya ku basiyazi. That is their main what? That is their main purpose. Kati abagiriko bennyini kankulage wano. Ono Pastor Kayanja singa si government ya Nyando yandibadde ali makomera olw'ebikolobero wano bakulaga yabadde mu Mbalala ng'alina conference ng'atambula akubira mu 7 campaign nga bw'asomesa n'abantu manifesto kyokka y'omu ku bali kakiiko ka Intelligence Council oyo Kayanja omulaba yabadde Mbalala ng'asomesa manifesto ya Museveni ng'era atambula akubira Museveni akalulu kyokka bali ku Intelligence Council egenda okuteeka debate ndozo kitegedde bulungi nnyo. Message esomete. This morning I was invited to Hotel Triangle Mbalala to listen to the word of God from Pastor Kayanja Bari. When I arrived, I found it was actually a launch of Museveni's manifesto, where he was urging people to vote religious leaders are now totally under the state capture. Eyo message esoka njivuddeko Mr. President ogitegedde nti bannaddiini bonna Museveni yabawamba. Ladies and gentlemen, Museveni eggwanga bw'amala oddika picturinga n'aliteeka mu 50th master program evuddeyo kati yeaniviirinze. Buli muntu yenna ali mbuwambe. Boyi wange tuli mbuwambe. Bannaddiini bali mbuwambe. Abakulembeze abenno bali mbuwambe. Business ziri mbuwambe. Buli muntu ali mbuwambe. Ng'oyagala okukakasa ekigambo kino. Akatambika mukyala Maria Mumangada. Yamangada Mawangadya yekka kyonna kiki. Mwe temwasose kusoma facial expression ya Maria Mumangada. Maria Mumangada ogenda okwogera. Owa Uganda Human Rights Maria Mumangada. Maria Mumangada naye ali mbuwambe. Fe tumuteekako pressure gyakonda eminga ebikolwa Museveni amugambo ojja kwogera bino ABCD kati Maria Mumangada ali mbuwambe. Bonna abantu bali abanda state capture. Nawe beetaaga ate kununulibwa. So mukyala Maria Mumangada nze nkuwadde erinnya platform tudde sigo wangadya. Okuva n'olwaleero chairman w'akakiiko k'eddembe ly'omuntu mu Uganda ye Maria Mumangada. Oba Mangada Lena. Yono wano. Kati ebigo byayogedde yabadde ali under state capture. Mumbere eno Wangadya agamba ekyo naye si kye yandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano. Nina eddiba bumu naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaati. Ebimu oba kansirike ne mutabani wange n'atuuka okunkubira simu. Mutabani wange yali asomera China n'ankubira simu n'angamba naye maama tukoye ebintu bino ekifo ekyo kiveemu. Ngamba naye baana nze taata nze maama ate kati omulimu ngute tunaabeerawo tutya. Kati bw'abanga akulira eddembe ly'abantu mu Uganda Maria Mangada ali mu kutya kati ate ggwe. Kati ate ffe tulina okulwana ennyo tununule Maria Mangada. Kati munnange makyala Maria Mangada Lena Mangada tukulamusizzaako nnyo. Bagamba olwatta omwami Nalumanya wali ludda waffe kimulimu gwe tukola. Weesulemu jjulume naawe ove mu buwambe. Otherwise bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa. So nfundikira ngamba buli munnayuganda mutegeere. Ne gwe tusuubira nti agenda twogera ku ddembe ly'obuntu Maria Mangada oba Maria Mangada Lena naye ali mu buwambe. Out of the one. All right, Mr. President, bwe maze okutegeeza kino ekyabalirigious dealers ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Katugende ku nsonga endala. Atakulekera nawe tumulekera ennyanja wattu ekuttoomera. Ebigambo by'engendo bagamba bivudde mu kamwa kange ng'omuntu.
Servisinga bonyigiriza nyenyido ogiretera omusaayi. Mumpulirize bulungi nnyo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenna ngera bategeeza muwulire ekigambo kino. Tugamba nti mwana mugimu ava ku ngozi. Omwana bw'owaga nti suula omuggo okyamye omwana. Abaana bennyini bannayuganda bannaffe betuzaala n'emikwano gyaffe. Museveni abatadde mu mbeera nti bagenda okukola ebikolobero. Eno top secret. Nyandi Yosoferi oluvannyuma lw'omulabisa anyooka alinga Volkswagen eweddemu oyiro anyooka agamba abasajja bandabisizza nali sisuubira kutuuka ku erinessa naye abasajja bandabisizza kati ngenda kukola ntya. Ladies and gentlemen, ndi wano okubategeeza nti Nyandi Yosoferi ayagala creatinga civil war. Naye civil war ng'agicreatinga nga ffe kennyini bannayuganda ffe tugenda okwekolamu olutalo. Ye nga atudde eri abasoma political education. Waliwo wootuuka ne wokola coursework nga coursework oyo bakugambe nti it's very easy a politician to create a conflict. And the same politician after creating that conflicts for his personal interest or benefits, later he become the problem solver, creating ekintu kulwa ebintu byayagala, then ate n'amala najjangu omuntu yennyini agenda okujjawo ekizibu ekyo. Katulwako Museveni akubiddwa nnyo apulaninga creating civil war amongst with the indigenous Ugandans, most especially in Buganda, in Busoga, ne mu West Nile. Civil war eno egenda kutambula etya. Civil war lwerutalo olubera wanga terugwa lulinga lwa lukonvuba nenga luli mbantu mwennyini nga balutambuza nenga luno lugenda kubeera deadly yenga bwakipulaninze lwerulwa. Museveni agenda kuba ayambibwako Major General Emma Katabazi, Emma Kuteesa, Christopher Damulira, General Sali Musare, agenda kuyambibwako n'ebitongole omuli Ssemwai ne ISO ne SFC. Kiki baagala okusookera ddala billions of money zawa Christopher Damulira ne Emma Katabazi n'omukyalo oli Kurajje bazisaasanye mu ghetto structures across Kampala, Mukono, Wakiso, in Buganda, Busoga ne ggwanga lyonna. Ghetto structures ngeno bajja ba high profile criminals be batwala mu kutendekebwa across the country. I'm here to inform the country that Museveni under his conduits, the likes of Christopher Damulira, the likes of Major General Emma Kuteesa and others, they have trained criminals across the country, and others are still in training for the forthcoming elections. But these people are going to be used in the forthcoming elections to create a small civil war for his personal benefits. Those people, they will be joined by some individuals dressing in civilian attires from SFC. Museveni agenda kuddira structures za Damulira eza Emma Kuteesa eza bikine za zonna baziwadde ssente n'abalabe okutendekebwa ng'abantu bano bagenda kuleetebwa mu kulonda oba okulonda okuweddeyo mbubbo bagende after the will of people. Yeruwa nti ffe betuvaayo claiminga victory yaffe bo Museveni bano bagenda okusindika nga balina okuyambibwako amagye ga SFC akagenda okubeera mu ngoye za bulijjo. Era abantu bano bagenda ku training n'abalala bakyali mu training. Kati mbubbo kye baakoze ggulu ye yabadde nga lihaso gye baagala okukozesa exactly mu kigenda okuddako. Kati ngenda kuwako sample nzijjawo mwagala nzijjawo. Ekyabadde ggulu kye mwalabye kye bagenda okukozesa mbwera Museveni yagenda nti lihaso y'entuufu gye yabadde ayagala. Kati kino kye baakoze ggulu kino kansooka embalage zino group zino
zino oyo yatutta amplify oyo ayambadde bbulu oyo era bebakoze olutalo oyo yakoze olutalo olusobodde okuba ebyuma oyo akyusa oyo yalina amplify bano ebaana b'eggulu bano bemulaba bebakozesa atukuba ebintu n'okubitwala oyo ayambadde empale yakati oyo ali ku musenyu ayambadde ne t-shirt erimu obukuubo so gwe wena amumanyi yalina ebyuma ebitwaliddwa ebyabalimu ezo oyo abo bebaana bebawadde sente okulumba lale ya minisita bano kati abo balina bangi n'abale batutte mu training kandabe wano footage wange balina n'abale batutte mu training mu bitundu by'embala byonna by'eggwanga batutteyo abantu bangi nnyo wulira baabo n'abalala bazze oziraba engugu bagenda baabo ticha baabo obalaba bagenda ow'omufalaso owakaki n'omulala ajja baabo bagenda batraining okukola fujjo okutta banaabwe abalala badde bavuga booda baabo batika bakuli falaso baketi butusi alright kati beebo bebagenda okuleeta kati mbu bano bagenda counter attackinga bannayuganda nti singa babasituse bajja ko bayambibwako mu wa ISF sabali mu ngwe za bulijjo bakole fujjo ffe twekube bannansi twekube bano bonga bakoze eki bano bonga bama 7 yekyabala kati abantu amu abawereddwa sente mwategedde konti Joseph Mayanja eke Chameleone yawereddwa sente ne sente zaali zategekebwa dda nga zirudde buli mu budget kufuluma oluvannyuma lwa Anita Amongi okuyita kipayo parliament neisa trillions 18 ezayisiddwa kwa bavudde sente zibawadde Chameleone bamuwa billions 5 zagenda okusaasaanyako mu ghetto mu ghetto zisinga obungi mu Kampala era ina timu ziya create nzedda ezigenda okuba nti zenganga akatambike mwakawulidde dda akagenze ku mitimbagano nga yewera nti asobola okuwamba nako Kyagulanyi kati oyo ne yafunye billions 5 zali mu kusaasaanya mu ghetto zonna nga abaana kuliko abaana bali Panda waliwo group ekuli Scorpion Shaba n'abaana bonna yabawadde dda sente zasigaliza wagenda zikola mu ebyo kuba yayogedde open nti asobola okuwamba Kyagulanyi kati mukulu Jose Chameleone njira kugamba ekigambo kimu tolisobola nga bw'otasobolangako kwanganga Kyagulanyi ng'omuntu n'omutuusaako obulabe ne mweno race tolisobola nze nakusonyiye ekintu kimu information gye neekwata ku maama wo ne taata wo naye nga ngambeko public nti omwami ono emizeegye gyonna it's a reclap eya kitaawe emize gyonna gy'alina
Jonna, it's a photocopy of his father. Mwenna, banna Uganda, emize kamilioni jonna yalina. Jonna nga bwogimanyi. Jonna mize ya kitaawe. Gwe wenna amanyi omwami ono. Mwebaza omugenzi ono. Amanyi mwebaze ono mugenzi ono. Ono. Yali azanye yebali bazanye emizanyo ne taata wa kamilioni. Ngono muto ku taata wa kamilioni. Nengo ne bazanye emizanyo gyonna. Gyonna emize kamili gyalina gyonna. Ye photocopy ya kitaawe. Olwokuba nabagambye nti abazadde tebabiriimu njagaddeko makaawo. Ne singa onoobuukawo abazadde tugenda bateeka mubere involved. Bwa information njina nembi ekwatako kitongo esobola omukuba n'emusaanya oladdamu kwogera wantu wonna. Gyonna emize akasajja ako gikayina gya kitaye waako. Gyonna. Abamanyi ono mwebaze. Mwenna abadde kawempe, abakulidde kawempe. Abamanyi ono mwebaze. Mugende mwekole information mujja gifuna ku ground kubanga yonna gyeri. Lwakuba nti yali yasirikibwa. Ono mwebaze. Be bali bazanye emizanyo n'ekitaata wani ne taata wa kamilioni. So kati mukitegede saagala gendayo. So mbagambye nti yaweereddwa billion 5 okubanga aziteeka mu ghetto be bagenda okubanga bakola emirimu gino gyonna nga mwagirabye eki mu mambuka ga Uganda. Kati kuno kwe kusaba kwange. Bannayuganda mwenna bakomrade abawandiika era abawandiisi be mbadde nkolagana nabo okumala emyaka 7 bweddu. Mbalamusizza okansonyi nti muli bulungi. Ngenda basaba nti oguggwa bukuwa empoza. Ngenda kusaba ng'olina email address eya embassy yonna okuli Canada, America, Bungereza ne other European countries. Mutuyambe mufune obujulizi buno buli bika kamilioni. Mu bikolobero by'okuwagira gavumenti y'obutemu n'ebikolobero y'okuwoninga omuntu eyesimbye okuba pulezidenti n'ensimbi ezaamuweereddwa muwandiikire embassy zonna balivokinga visa azizze era bamubulookinga obutaddamu kutambula. Kino mukisobola. Ngenda basaba okujjako ng'amannya alina ganyi ne bw'obanga ye Joseph Mayanja nga ye bundi passport gy'alina. Ngenda kusaba yenna onkwezengezange oba mbage mwenga muyina current passport ya kamilioni gy'alina. Mutuyambe mwegituweereze. Ngenda kusaba wandiikira embassy yonna oba consulate yonna. Embassy zonna aba immigration offices abali mu America mutuyambe musooke muwandiikire IC oba muwandiikire ekitongole kyonna ki mu America kikwasaganya ekyokufulumya abantu n'okubayingiza migration ne visa gy'alina kati kale thebere revoked. Omuntu yenna agetinga involved mu kuwandiika ebbaluwa zino okuvokinga visa ya kamilioni mumuŋŋamba ate nga manya ayinza okubeera oyo namulinda ddanga nkuba mwena mumanyi. Ngenda basa buli muntu yenna ali mu America bwe muwandiika ebbaluwa 50 ne muziwandiikira ICE oba migration eyo visa gyalina current eba revoked nga n'obujulizi kwebuli. Abe Canada muwandiikira migration ya Canada ebbaluwa 50 ng'obujulizi bwebuli visa ya Canada eba revoked. Abungereze mukwata ebbaluwa 50 ebbaluwa 100 visa yerimu passport eba revoked. European Union ensi mukwata egi ne mugiwandiikira n'obujulizi talina nsi gy'agenda kuddamu kulinnyamu. Amanya ye Joseph Mayanja okujjawo ng'alina amala g'atambuliramu. Ensi mufune enseegi eya European Union gye mumanyi alinamu visa ne mugiwandiikira kasita visa ebeera revoked taddamu kutambula. Si alina empitambi, si alwalanga kaamuje, asigale mu Uganda yagambye asobola okuwamba Kyagulanyi. That is enough statement. That is enough statement. Teweetaaga birala byonna. Video esente mwagirabye byayogera mbiraba n'ebikolobero byakola mbiraba. Ne mada ya Karamagi kesi gyeri. It's enough statement muwandiike. Tekyetaaga abantu basukka 10 kuwandiikira migration offices ez'ensi zonna. Oyo buli kimu kiba kiwedde. Mbegayiridde sibegayirira nk'abawandiisi mwenna muzuukuke. Muyina social media platform, muyina TikTok, muyina Facebook, muyina Twitter, muyina ki yonna evidence kuli teetaaga kunoonya. Visa zonna zibeere revoked. Sirimu adde mwamulume asigale mu Uganda.
oba akataago kakubye sama asigale mu Uganda alyoka agambe nti akwata Kyagulanyi bulungi. Naye kino nkikugamba Kamiri, bw'otuva mu kalulu kano bw'oddamu n'oteeka ekivuye mu Uganda, ekyo kyo nkikulayirira. Oba okuddamu okubeera mu bbaala yonna, ekyo nkikulayirira oyinza osanga obuzibu. Ekyo kyo kikugamba. Wandibadde oya ssente z'omumirembe n'osirika n'otamanyira struggle y'abantu. Information gye kuba kitawo n'ennyina abataliimu essaawa kyobula nti bwaddeko puliyambo ne bw'onoosukkawo njagiririzinga yonna. Tegenda kuleka kyekimu, tegenda kuleka wuzo kyekimu, okujja kuba nja kuba nsaasira Palaso yekka. Niye abasigadde genda bakuba. Nsaasira Palaso yekka, abasigadde genda bakuba. Naye sigenda gendayo olw'omukadde maama ne kitaawo n'ebyo byonkubuulidde kijja kubeerawo. Kati mutegedde bulungi nnyo biki bapulaninga ne Kamiri yakola ki byapulaninga. Oyo mutegedde bulungi nnyo. Waliwo agenda okungambula esa information. What is the solution? Solution yiino. Ghetto z'omu Uganda eziri mu Busoga, Kampala n'ewalala teziri Addis Ababa, ziri mu Uganda. Bano abaana mubamanyi ku byalo ko bazaalibwa ne kubasula. Mu revolution mbere kye tuyita sacrifice. Solution yesooka mwogere n'abaana bano. Ye solution yesooka mubabuulire. Nina ekintu kimu kyenjiza ku president nti bw'aba agenda mu area asooka kusanga ba indigenous n'ababuulira face to face. President yali batakyalina abantu basinkana in other areas of the country. Lwaki? Museveni compromise nze buli muntu yenna. Naye president bw'atuula mu maaso g'omuntu n'amubuulira eggwanga bwe liyimiridde na biki ebigenda mu maaso ne byagenda okukola. Museveni owayawo omuntu oyo ssente akyuka. Nyenda kukusaba comrade yenna muna Uganda ng'oli mu ghetto ng'okulidde mw'ozaaliddwa. Funa chance oyogereko ne bazadde b'abaana abo. N'abaana abo mwogere nabo. Mubagambe tebageza ne bakozesebwa abasajja bagwira. Beewale kubanga time egenda kujja. Nga mwe mulowooza nti Museveni agenda backing up. Museveni agenda kudduka mugenda sigala n'abantu. Abantu bagenda balowooleza ki? Museveni yabatuusiza mu mbeera eyo ey'okubafuula abayaaye. Singa nnyoko yamanya nti ogenda kubeera mu yalo olubuto yandibadde alugjamu. Singa munyoko yamanya nti ogenda kubeera ghetto youth ng'ofuuse ekitagasa nnyoko olubuto yandibadde alugjamu. Embeera gye muli Museveni yagibataddemu. Abaana ba Christopher Damule lwaki tabagamba ne bajja? Abaana ba Emma Kuteesa lwaki tabagamba ne bajja? Lwaki tebaleeta abaana ba Museveni babeere mu ghettos? Lwaki baleeta mmwe ng'ate mukolera abaana ba Museveni abalidde ssente empya n'enkadde balina buli kimu? Solution esooka musooke mwogere n'abazadde b'abaana abo baganda baabwe. Solution ey'okubiri singa mutekinga initiative ne mwogera n'abazadde oba n'abaana abo ne bagaana. Edda mu community yaffe Muganda ekyalo kyagunjulanga abaana bano bakugunjulwa omusanga busanzi ne mugunjula. Mumuleka mmenya okugulu temutta mumuleka mmenya okuwa amagulu gombi oba emikono gyombi. Oyo ng'abeeraawo nga tuyitawo. Mbagambye ekisooka ku engage nga bazadde baganda baabwe n'abaana bennyini. When they fail to comply with those requests, then okugunjula abaana teeka mu Buganda. Sanga omwana yefuuse kagubiiru mu mujjanja ebulungi temutta. No. I don't recommend to kill. Disable. I don't recommend to kill, but disable. Agenda okuva eyo ng'eggwanga lyakyuka ddera ng'ateredde. Ye solution y'okubiri. Nkiddamu saagala bakwate mu videos bazikyuse ebigambo. Mbagambye programu esooka kwogera na mikwano gyabwe baganda babe n'abazadde bwe n'abaana bo nga bennyini. Bwe bagaana nga balowooza ba kitalo, then etteeka lyaffe erya citizen arrest weeriri. Nga bw'okwata omubbi ng'akunyaze n'omugamba owayi kansooke nkuyiseemu ez'omutakambulya. Kati bw'omuyisamu ez'omutakambulya osooka mumenya magulu na mikono gwe n'omulekaawo. Temutta, no. Don't engage me in any act of killing. Don't engage in any act of killing our fellow citizens, please.
Just disable. Just disable. Abaana bomba manyi ku byalo, mumanyi bakitammwe, mumanyi bakitaabwe, mumanyi baba baabwe. Yenna yefula anirule nga yawulira nti bibamukozesa bituufu okusinziira ku biri ku komenti y'Abannayuganda okuba kwabwe. Solution mugifunye. Endala ajja kujja nayo. Awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Bye bamaze okubagamba ebintu ebyo muwulire bulungi nnyo. Sente za parliament zeyayisizza obuwumbi obutusirivu 8 zaweddewo dda. Sente parliament zeyayisizza wiiki eno zaweddewo dda. Bannayuganda sente parliament zeyayisizza zaweddewo dda. Teweekanga mu first week of January. Nga bayise parliament boyise supplementary sente zaweddewo dda. Tewali wadde n'ekikumi wasigadde n'amabanja. Tebalina wadde n'ekikumi. Kati mujja tegera lwaki Museveni akyalina ebizibu bingi nnyo mu nsi gye bayita Uganda. Sente zaweddewo dda kubanga bamufera bangi nnyo nabo tebatudde bakyamuferera ddala. Bwe tuvaawo katugende wano. Alright. President wa Nakawa East Nakawa West agenda kuddamu ayolekera Amaserengeta. Kati Mr. President nsaba ompulirize bulungi nnyo wano wali okulina n'okukomba essowaani. Abasaatuusi abaseddekezi kino kye badde bapulaninga naye bagamba bakyakiivinze. Mr. President kusawuliza akatondomba kano. Mubimu ebirubiro bya Nyandwe ne Salimu Salene Muhoozi bibadde baagala ennyo kwe kukwata ttiimu za president zonna eza security mbwe kisooka gwemu amaanyi ekyamaanyi kyagaanye asigadde wa amaanyi. Second target yaabwe yakuba nti president asigala mu bbanga ng'ali exposed atya kubanga president yali akoze layers eza security ng'alina ba foot soldiers ayina ne ba personal bodyguards. Then EC team eyo team ya EC oya Electoral Commission nga yeyo oluvanyuma kati yo Salimu Salene banne bagambye nti aha bali bonna twabakwata ku kyabadde ggulu nti kati right now tusubira nti kyabula tusobola omutusaako obulabe nti kati ali exposed atya bo mu kulowooza kwe bagamba mbu olw'okuba mu kavubuŋŋanaawo bwe bakwetodde bakuba embooko